Ennongoosereza mu tteeka lino ery'amagye nze ndowooza tezeetaagisa era tezandisaanye kubanga kigenda kubanga kirinnyirira ensa ya kooti, kigenda kujulungula ensa ya kooti. Kooti eyandibadde n'ensa egenda kubanga tekyetengerera, ejja kubanga tekyayimiridde ku nnono kw'erina okukolera. Era nze nsuubira tusobola okubeera ne paalamenti enjungulule, tusobola okubeera ne executive enjungulule, naye ate kiswaza nnyo era kiweebula okubeera ne kooti enjungulule, kubanga kooti ye watukuvu wa watukuvu aw'amateeka, awa defending eddembe ly'obuntu, awa defending obuntu bulamu senga buba bugaanye. Kaakati bwe tuddira ekitongole bwe kiti ekya kooti, nakyo kiyingiremu ebyobufuzi, kiyingiremu influence ey'omuntu sekinoomu, ekyo kyokka kyokka kivoola ennono kooti kwekolera, kubanga amateeka galambika bulungi kooti nti ejja kukola nga yeetengeredde era ekolenga ku lw'ebiruubirirwa bya bannayuganda. Bwe ntunuulira etteeka lino teriyo munnayuganda yalikowodde nti bulijje oba likolebwemu ennongoosereza. So ekyo kirikolamu ennongoosereza nze ndaba nga paalamenti ekkiriza nayo eweeyo omutwe gwayo bagukozese nga dustbin, nti executive buli kye yeetaaga okwonoona ekyandibadde kiyiseeko basuule mu dustbin baleeta ne basuula mu paalamenti ne sanitizinga. So tetusobola kusanitizinga setaani okumuyita Katonda. Okuddira kooti tugikwase bannamagye obanga addidde omwana wa Katonda omukwase setaani tekikola makulu gonna. Era nze ndowooza eno yentandiikwa ey'okuluzingira ddala demokrasi, okuluzingira ddala eddembe ly'obwenkanya, okuluzingira ddala amateeka agassa ekitiibwa mu bantu n'ebiruubirirwa byabwe, okuluzingira ddala omutima gw'eggwanga oxygen. Kyekiseera kye twandibadde tulaba Uganda nga ekolera ku mutima gwa bannayuganda, kubanga amaanyi tugalina nga bannayuganda naye n'omutima tetugulina. Omutima ogwo tusobola okubeera nagwo nga tulina amateeka agafaayo ku biruubirirwa byabwe n'ebirooto byabwe. Twandibadde kyekiseera nga tugamba nti eddoboozi lya bannayuganda, eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Naye bwe tubanga n'eddoboozi ly'abantu tetulisaamu kitiibwa, then ne Katonda yennyini tetumusaamu kitiibwa. Era kooti evoola n'emmoto yaffe for God and my country olw'abannayuganda ne Katonda waabwe. Kaakati nze nsuubira eggwanga lifuuse ly'abantu sekinoomu ab'olubatu abalina okwenyumiriza mu buli kimu n'okukiganyulwamu. Etteeka lino ndirabye nga content gwe baategese, ebintu eby'amakulu eby'amagezi ebirimu ebiwandiike bitono nnyo bw'ogeraageranya n'ebintu bye bakeeyanira. Etteeka liri ku peegi nga 200, naye ndabyemu content akoma ku peegi namba 78, era buli kyonna buli kawaayiro baagala okakyusa. Naye zino peegi zonna ezisigadde bali mu keeyanira nkofiira, misipi, masuuti, bino bicepe, ovolo, butusi. Kaakati olaba nga byonna tekirina nnyo kikigatta ku bannayuganda, sirirabamu makulu gonna. Kibira etteeka lino bwe linaabalize, ekisooka nga ab'oludda oluwabula gavumenti tugenda kwekolamu omulimu ogusaanidde okulaba nga tuvaayo n'eddoboozi eryawamu, okwongera okulibotolamu ebituli mu buli nsonga yonna gye banaaba baleese nti eno y'ey'omuzinzi era yeesobola okuliisaawo. Era tusuubira okuyimirira ennyo okusalawo kwa kooti enkulu nti tewaliiwo tteeka lyonna okusalawo kooti ejulirwamu, nti tewaliiwo tteeka lyonna linaaleetebwanga nga livoola okusalawo kwa kooti, kubanga bino byonna bitongole ebiyimiridde nga byetengeredde. Era tusuubirira ddala okuba nti tugenda mu bukiiko bwonna, ababaka bonna ne bannaffe n'abalonzi tubakubiriza muyimuse amaloboozi gammwe eri bakulembeze bannaffe okunoonya etteeka lino mu buli kakiiko bwonna we banaaba bali okulyekenneejera. Tulinoonye nga abanoonya Mukama okulaba nga tufuna obwenkanya nga tujjamu n'obwo obuwaayiro bwonna oba oli awo obuluubiriddwa okubanga bugenda kukukusibwa olw'ebiruubirirwa by'abantu sekinoomu.